wange mulezi okuva mu buto ng'akyalina memba wa executive yekyotera nga tulina mukadde waffe omugenzi omukyala oyo yagenda kakati yamutulaga era okuva olwo naguno gujwa tutambulira waki wamu obubaka bwemuwa omulimu gwe yeewadde agumanyi kubanga tatandise mutandike senga tumujja wali ntumuleeta nalibadde mubuulirira nnyo naye agutegeera buki bulungi era bamuwa obwa minisita namugaa nti babuwadde ggwe babuwadde nze naye obwa minisita bwa buli muntu yenna akusala mu maaso totekawo nki barriers nti ate bano era nze buli gye mbadde mwogerako nga minisita omuto owa jegejege nti yensimbi ezize zazanya zaffe local currency kakati ate oli minisita omukulu yazanya ziri foreign currency zi dollars. Amen. Yegwanza okuba mu bakulu mu NRM tuli basanyufu bonoba owangudde osigala okola bwotyo bwogera akaseera n'otubuulira bwe bigenda nnyo ne tutambula n'abantu bonna kwagaliza obuwanguzi. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Handshake. Particular area, I think it would be very easy for him to sort of promote the interests that affect the kingdom, even within the party structure, more so at the national level. So I'm very pleased because I know him that he intends to contest for vice chairmanship of the NRM for Uganda area, and I hope he succeeds in this venture. We sang the national anthem.